Assalamu alaikum azore Suudiman. Olunaku lw'eggulo Mathias Mpuuga nkwise emirundi esatu. Wagenze muli primo eriko UAS ya white eri tinted. Nogera no meetinga omutamivu Muhoozi Kanyerugaba. Nera nakwongera mission ku mission zazzenga akuwa. Ezokujja okulabisa ffe aba people power ne organization yonna ne Mathias toyina kyogenda kwogera. Toyina ba blogger kye bajja kwogera kye batatwogeddeeko. Ffe ne munayogera ki? Ekintu twagala ekyo. Twagala ntebe yaffe gye mwatubbako. Muhoozi ne bw'anaakola atya tayina kyajja kwogera, kyajja kutuma abantu kutushaking up for aba people power. Ffe twagala ekintu kimu ntebe yaffe gye mwatubbako. Mathias Mpuuga bakuwadde omulimu okujja okuvuma president waffe naye nga togenda kumalako. I can guarantee you this. Ffe garanti gye twagala eryemu, twagala ntebe yaffe kubanga buli omu akimanyi nti nno Bobi Wine yalya obwa president. Mwabagala tulemesa nga Mathias Mpuuga ne bona okola tajja kusukumalako. Kati ssente z'omutamivu zakuwadde. I suggest ozizzeeyo kubanga tojja kuwininga naffe. We don't have money, but we have the power of the people. Kyovola batuyita people power, our power.